kwebaza Katonda kiri nti Katonda tuso okumutwala ng'ekyamazima omulimu agukoze ayigiriza abaana n'obutambi weebuli na buli kimu weekiri ku social media tagenda kuvaako bujja kusigala nga weebuli akoze ekisoboka nekye yali atya mu biseera biri yali atya nywa amasasi naga nti bayinza okunkuba amasasi bano abantu abampadde obutwa n'emboona emirundi mingi bayinza okunkuba amasasi naye Mukama Katonda mututte ku lulwe nga tebamukubye masasi nakyo tukyebaliza Katonda twagala n'okubategeeza nti bannange fe ekyokufa twali twakivaako twatulanga ne Tamale Mirundi twogera tugamba nti naye omanyi nti obulamu bwe tulina si bwaffe bwa Katonda era ddala nga Katonda yasazeewo n'amutwalira mu kiseera kino so tulina okunyolwa tulina okuwulira obulumi mu mitima nti agenze naye twagala kubagamba simanyi mwami Sekidde ekyobadde ogamba naye nga njagala kubategeeza nti embeera gye tuyitamu yeeyo nti ekiseera ekyo twandibadde tukoleramu emirimu okulaba nga tuyamba bannansi tuyamba bannayuganda tetuweebwa mukisa ne bagenda okuwa omukisa ng'ebiseera biweddeyo ng'omaze okulwala ate nabo bennyini ne bongerezaako n'osanga toyinza kwongerayo emyaka naye twagala kumwagaliza ekiwumire eky'emirembe ekiwumire ekirungi tumanyi nti ddala omulimu gwagukoze era tumanyi nti byonna bye yali ateesateese Mukama bimukozesezza ebisigadde abaana basigaddewo bajuniya weebali n'abalala weebali bijja kugenda mu maaso abakyaliwo bajja kutwala ensonga mu maaso so Mukama amuwe ekiwumuro moments ki ez'amaanyi zojjukira ku Tamale Mirundi? Nze mujjukirako ekiseera bwe yayambala akakofiira ka NUP ate nga wa NRM n'agamba akyusa ensi yonna neyasamirira akyadde emmotoka ya gavumenti n'abasirikale bamukuuma weebali bali awo ye n'agamba ngenze kati ndi wa Bobi Wine enduulu neekola ki nze kintu ekyo kyaneewunyisa neŋŋamba Tamale Mirundi ono n'addayo naye akati twayisaako ennaku ntono zaalinga 3 nemulaba atali mu kakofiira ka NRM ate ng'akola ki ng'akola emirimu kwegamba ye abadde omuntu omunamawulire ddala nti amawulire tegabeera na ludda era ye bw'abadde nga n'obwayambala akakofiire ka NRM enkya omuwulire ate ng'asapootinze Kyagulanyi Ssentamu ate nkya n'omuwulira ng'ali wa Besigye ate nkya n'omuwulira bwoti kati ekintu ekyo kirina ekintu nze nali ntidde bwe nalaba ng'akoze ekyo naye ngamba nti kakati bigenda kubeera bitya naye nagenda okulaba enkya nga ate azeeyo era neemanya nti yoyo Tamale Mirundi afudde n'ekyamazima tafudde kubanga mu birowoozo by'abantu ne ku social media naki bantu bajja kulaba nga balaba byayogera nga byatebizeemu byebyo byennyini okufako oteeko n'obwoba ng'ofaanana otya n'obwobeera n'ebitogi ebimyufu nga bya General Muhoozi kati nga bw'omulaba n'obwobeera n'amasulubu gano n'ogakubuza nga ga General Ivan Koreta n'obwoba ng'ofaanana otya ng'emmundu zikwetoolodde n'obwoyo omuzimba ennyumba n'ogiteekako ekikomera n'oteekako amasannyalaze n'oteekako mu biki lazima malayika yateeka okunona so mukitegeere nti okufa teeka Tamale Mirundi afudde atulese ku nsi naye naffe gy'agenze gye tulaga wabula tumusabire Omukama amuwumuze emirembe. Tamale Mirundi abadde munnamawulire nawe wasoma amawulire. Industry y'amawulire Tamale Mirundi agiresa atya efiiriddwa kyenkana ki? Industry y'amawulire efiiriddwa kinene nti bw'obeera n'omuntu ng'akyaliwo nga munnamawulire ng'ate mukulu ng'akuze abeera akuwa ekyokulabirako n'omanya nti yadda amawulire tegaliimu ssente ziri awo naye ojja sobola okubeerawo okutambuza emirimu gy'amawulire Tamale Mirundi kyabadde alaga abantu nti osobola okubeera nga munnamawulire n'otuuka ku kiseera ekikola ki eky'amaanyi yatuuka okubeera press secretary wa president ng'avudde walera ekaliisiso najja mpolampola n'atuuka okubeera press secretary wa president ekintu ekyo kikulu bannamawulire bamuyigiddeko bingi era kyetusuubira nti bannamawulire ddala abadde bagoberera Tamale Mirundi bingi nnyonyo bye bayize bingi nnyo bisobola okubayamba ogenda maaso omulimu gw'amawulire is entertaining okusanyusa abantu okulanga buli kaseera toba munyiivu toyinza kukola mawulire ng'ogenda onyiize ng'ojja ng'onyiize ng'onteekamu kamera awo nze nkulekawo bulesi amawulire zisanyu nawe kenyini akutte kamera owulire essanyu ng'ogikutte nawe ogwokwata owulira nga ddala mu butuufu omwana w'amawulire azze amawulire g'amaanyi mu nsi yonna wataba n'amawulire tewali kigenda mu maaso era bw'oba ogayingidde toyanguyiriza kugamba nti ogenda kuzimba kalina nti ogenda kugula gundi
banamawulire abasinga bamaze emyaka 2-3 nga twali kibafunyeemu naye ng'omulimu gw'amawulire ogufunye kubanga erinnya ly'okola mutabani wo ne muzzukulu wo agenda kusigala ng'agenda ku linnya eyo. Erinnya Tamale Mirundi lyalese myaka emeka n'abaana n'abazzukulu baligendera ku linnya eyo. So banamawulire kye mulina okuyiga kye mulina okugenderako era bangi kyensuubira nti bakiyize ku mugenzi Tamale Mirundi Joseph. Waliwo omuvubuka w'Ethiopia avuddeyo n'apostinga nga alinga alaga nti Tamale Mirundi aliose n'afa era n'abanjizaako n'abasibe b'NUP. Abaana tebalina mpisa kubanga ng'omuntu akulidde mu Buganda, nze maze emyaka 38 mu Buganda wano, omuntu atalina mpisa ebyo byakola. Abaana abo tubadde tubalaba luli bagenda ne bavuma Katikkiro ne bava Katikkiro ne bagamba twagala kabaka twagala biki bibakola byonna tebiriimu. Nze siyinza nakwogera ku baana abo kubanga abaana abo tebalina mpisa. Omuntu yayigirizibwa empisa ng'oli musajja Muganda oli muna Uganda toyinza kwogera kintu bwe kityo. Tamale Mirundi ani gwe yali asibye? Tamale Mirundi ani gwe yali akoze ekibi? Tamale Mirundi ani gwe yali akoze ekibi ky'ola nti akikoze kiriwa? Naye omwana n'avaayo n'ayogera ebintu bwe bityo. Abamu kwegamba bali obsessed with the social media. Ye bulwaro bakyagala okupostinga kya postinga ng'agala afune likes katana na liking ebyo efanna bwe bityo. So oyo omwana mugambe beddeko betereze oli yabagambye n'abagamba nti ku mutwe muleme okwogeza omumwa gokka mubeeko n'ebirala bye mukozesa muwunyirize ennyindo zikole mukozesa obwongo kubanga nabwo buli mu mutwe mukozesa amaaso mulabe mutegeere tetugenda kubeera na byanayana ebyo byanayana oba kitegeera byanayana. Era oyo nze temunsembeza kumpi naye kubanga nza mujja muyiwa amannyo. Tutwagala abantu bakola ebintu bya kisiru muve mu bintu by'okusaaga. Omusajja afudde alesa abaana weebali abadde mugezi nnyo nga yasoma diguri yasoma logic yasoma biriki byonna ng'ayamba abantu nga TV zagendako tebamusasula wabula ayamba ensi. Kati ng'ovaayo ng'oyogera ebintu by'ebito naawe opostinga ng'ogamba naawe oli muntu nga mu nsi tukulaba nti oli muntu. Kakati oyo tumukolere ki? Ye bw'anaaba afudde oyo ye anaagenda n'ewuwe oyo yabeerawa anakayumba apangisa ku nyumba zaani. Tetwagala kutumanyira abasajja abo tetwagala era mubagambe mubawooninge nti muleme okumanyira abantu abakulu abaasoma mwe baana mwe bemukola temubitegeera. Tufiiriddwa omuntu abadde atuyamba ng'odda kuteekako ebintu ku social media ebitaliimu magezi. Kati naawe ng'oddawo ng'ogamba ekya nange nakola kino nze nakola kino gw'abanja abaana gw'olina buyinza kyabanja. Gamba mukama wo Kyagulanyi ayogere by'oyogedde oba baakogamba Lubongo yajja ayogere by'wayogedde. Temutuleetako bigundi byammwe emitwe egitaliimu kabuntu. Temutunyiiza basajja mmwe. Kitalo nnyo basebo kitalo basebo amanya nze Saalongo Sekite James owomundeebe. Tamale Mirundi ono abadde mukwano gwange nnyo emirundi 10 kubanga mu Uganda nze first opposition mu Uganda. Museveni yeye akafuga nze nasobola okulumba Museveni mu Uganda yonna. Era bono abagaggawadde bannabyabufuzi ba Uganda. Mwaka ki gwetwogerako? Omuseveni ng'agamba bamu mu 8 bayawamba mu 8 omwaka gwe yawambiramu nali munnabyabufuzi era nze nasobola okulumba Pulezidenti Museveni. Awo ne beebuuza omwana tatya kufa bonna balisooke babuukira ekigaali paka olwaliro abaliko. Lwakuba nanyiiga bannabyabufuzi ba Uganda banyiiza olw'ensonga nti bannabyabufuzi ba Uganda babuukira ekigaali naye tebeerabiddewa gye bakola ki gye bava abaana bonna abava ku yunivasite abayita bankuba Zambogo abayita baani. Nolwekyo basebo ne bannyabo kibi nnyo ekyokufiirwa Tamale Mirundi kitukoze bubi kuba tufiiriddwa omumwa ogwogera ogutatya kufa. Mu Uganda tulimu abantu babiri avaayo kabeere Museveni muganda Pulezidenti Museveni ono kibi n'akyogera era nze ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni tebankubangako miggo wadde okunzita wadde okusiina kiwundu mu gavumenti ya Museveni. Omuntu awuliriza omuntu ogwo nenjala nevudde Museveni n'ensobi tebankubangako wadde okunzita wadde bine bagase babasiyaze tebansiyagako olw'ensonga ndi njogera kaati